tuba tugenda kuba ffenna bulungi nnyo mpaka ku makya oba toddayo waka ffe tujja kuba tukwaniriza bulungi ddala yessaawa tugenda maaso gwabadde atya mu kkubo security eriggulugulu eritayite bulungi nnyo tugenda maaso ekyali ntandikwa sagwesu bwate nate management erongi bulungi matuga atandika butandisi. Look inside yourself. What do you feel? I don't know. Yessaawa tugenda maaso tuba tulekedde ntandikwa etwogerera ku ssaawa enenyenene yessaawa tusumuludde songa etandikidde entandikwa tuwulira ebigambo oli aganze empulira njagala mbe n'omukwano nina obulumi obunsumbuwa bungi nnyo ekyali ntandikwa lerongi matuga etusinziira obanukulu wa kusatu salongo jingwa katandika butandisi era nga tukusiwako Bukedde TV tubere mbutikizi wamu n'enyuza jjajja waazo entandikwa firimu egenda maaso tukuleetedde ky'olunaku lwaleero saagala osubwe tokkiriza okunyumiriza mugamba Chabex Empire nkirabye ekyamu ekyabudde naye ngeno ya Bukedde TV etandise ku Bukedde bulungi nnyo ojja kuba otufuna bulungi nnyo katulengera waliwo ebifaananyi ebijja nga bijjira omuntu omu ebimu birimu omuliro gwakayakana engalo tuzenga zakutwako tulaba embeera y'okubonaabona okukyankana muli nsonda agenda okudda engulu omulenzi nga badde aloota omuntu abeera aloota David owe David gwe David kumba mulenzi azukusala kikyamujjira alinga aliko ebimusumbuwa ekyali ntandikwa gwe Dawudi alaba ebintu alaba ebirirolira alaba omuntu ayidde alaba omuntu aggwawo lerongi matuga gye tusinzidde zino ezendo zo zibeera zitambula mu beera yonna twamye omulenzi asumbuyibwa kavubuka kato kalabika kali mu kubonaabona kiki ekikajjira entandikwa egenda maaso omwana alaba ebiriroliro ebintu omuntu ayidde kati ng'amutegeera yasibira eno gyassa eddagala mu nsendala eba nsimbu ogenda okulengera lekaleka nkwaka nankaniko ng'amukuba sindaano yamukuba zino eziringa ezente ppf 5 omega bagikuba omuntu akakkana kumbe kiri kibadde ky'amaanyi era kikyasamba kiraga ndi ekibadde kimusumbwa ky'amaanyi era n'amujjanjaba yakako ebbali asooka akakkane leero njo twatusinzidde matugga akakodde akabeezaawo mu vinayiti twakategedde dda oyita buyisi muntu awo ne kitambula bulungi ggwe entandikwa egenda maaso kale oluvannyuma ennyo omwana ono yasigala ng'era akyasamba kyokka nga empiso gye bamukubira bikebadde y'amaanyi nnyo tugenda maaso ekyali ntandikwa twongera okutumira abantu baffe mwenna abajjumira ne mugaa nti olwokusatu tulina okubeera ku leronje matugga era nga ebintu binyinyi ebibeerawo tugenda maaso kuli Smart Alex Green nate ekyali ntandikwa tugenda maaso salongo jjingwa katandika butandisi ogenda okwegeza omuvubuka oluvannyuma ennyo agenda ku kyewaliise okwezza obujja era mu lulimi olwa school fees bakaleeta kafunda refreshment Daniel Park ekyali ntandikwa saagala kiswati nate omujjanjabi mweraliikirivu nnyo kirwadde kyekisumbuwa omwana Dennis Akiyana basajja ba Japan naye mwana ono alabika muto nnyo ogenda omutunula bambi akyali mu kweraliikirira ka refreshment kana akaliko naye akyali mu kweraliikirira kw'ekitalo ekyali ntandikwa Jessica Clement entandikwa firimu egenda maaso eno gye tuliko nakugambya matuga leero njo wetusinziira era nga lunaku lwakusatu gwe tubeera wano nga tuli ffenna tuyina okikubira mpaka management yasazeewo dda mukulu yasazeewo dda Godwin naga ayina bwe yakinyinyonyodde nemanya dda akitegerekese manager naga kyekyo kati muzeeyi agenda okulaba omwana gwe yeraliikiranga ennyo ng'ayinamu akafaananyi k'omuwala ebiseera ebisinga abantu ebasumbu oyinza okudda onoga alina ebimusumbu ebimuli ku mutwe kumbe mukwano era muzeeyi raba akafaananyi kano n'amanya nti omwana siba namukubya empiso ya bwereere tabanga alowooza muwala ekyo ekitonde mu nsi ya Mukama ekyali ntandikwa naye gwe tugende mu maaso kitonde kwegamba kyo gye kiri mu nsi nga kyo kyekitonde etandika butandisi mwana mulenzi ono yali muvubuka muto ng'ali mu bamyaka ba teenagers bakabuvubuka basandikire balaleka mu 13 mpaka 19 teenager nga yeesaanika n'akuba ekikalu noga ngenda noono akoze ekintu ekisumbwa ku basajja 10 omwenda gusumbuyibwa abeera omu yakisobola okola omukolo nti atasibye tayita linnya wano wallahi oba ogussa wasinga
naye bamakanika bange bwana ne matugawo bansimanyi so temuzimanye tayi bazitegeera bo ekyali ntandikwa bamutwala ku ssomero alinga agenda mu lumbe omwana ono ki ekimuliko kiri kimujjira kimugamba ta kill nkoze ntya That's cool so far. You never really talk about it. njagala ombule tekyogerangako lweto kimbuulira otuuseewa yalabye ekifaananyi kiri amaze okukakasa kireka kitabula omwana ono kale n'atayagala kigenda wala yamutwala ku ssomero William Nicholas Academy mwana mulenzi gyagenda gyasomera naye nga alabye ekifaananyi ky'omuwala n'akakasa ne omuwala ono alabeka yamulowoozesa David wait up David njagala kukulabako bano abaana abawala bo babateekawo nga bw'obwongo bwe butatererera ku oyo nga bakutwala kujjanjaba mutwe nsonyiwa mukwano asoma naye David yali alina omuze ogutya era ng'omulaba bambi omwana eyebwalabwala myaka 17 kale nyakulanga kirasi ewedde omuwala wa 18 David wa 17 mu nsi ezimu omulenzi wooberera nga gwe wa 18 olina abo 17 ekitegeera ekiddako kudda mu kibiina olwala tugenda kusoma ku Eric Erikson n'obulamu bwe engeri gye bwatwalwamu okugenda mu maaso n'okwekandi aleeta enkulaakulana mu Sweden era nga yafundikira nga ye musajja eyafundikira akozesezza erinnya lye okusobola okuleka nga atuuka ku ntikko baserebu abasinga akyusa erinnya nga aliko waatuuse naye Eric Erikson yasigala mannya ge ag'Ekisweden. He also believed that a personal sense of competence motivates our daily actions. Yakiririza nnyo mu kintu ky'okubeera nti omuntu oba gwe muli wekkiririza mu ky'okola kikusigazisa okuba nti oli w'amaanyi okusinga ddala erinnya ly'obadde oyagala okyusa. Age is handled well, the person will feel a sense of mastery. Omuntu ng'ageze mu maaso n'okakasa obulungi ekintu ky'akoze era agenda mu maaso n'alowoozebwako buli omu waba asangiddwa nti ddala y'oyo abasinga ayogera ku kyabaserebo okyusa amannya. Isn't that right, Mr. Lee? Ekyo si kituufu Mr. David Lee. Kuba mwana mulenzi abadde absent minded ng'ebirowoozo tabiina mu kibiina tusobola okugabana n'ekibiina bye tubaddeko omwana ono yali alina ebirowoozo bingi nnyo ate nga alaba embeera ze tategeera nnyo bambi girlfriend we n'atya kuba amanyi omulenzi agenda okukuba embogo eri omusomesa bamubuuza bye tubadde tusomesa ogambawo ki amazima si byabaddeko n'aleeta ansa. The stage covers a period of early adulthood that we're just entering now as we start to explore personal relationships. Naga ebintu ebisinga bisinzira ku bantu ng'obadde olina abantu b'okolagana nabo mukwano. Era eno ye Erikson yagitwala nga yengabo gye yali alina abantu yali akolagana nabo bulungi nnyo n'asigala ataddeyo erinnya lye n'akola omulimu mulungi nnyo kati yogerwako ng'omu ku basajja ba tekinologi mu Sweden ab'ebyempuliziganya. Kati omusomesa azuula mwana alabasajja lesa nnungi nnyo kyokka abadde tataddeyo mwoyo kumbe ekibiina kiyingiddemu abalabe bano bajja bakutta emigemera wala mwana mulenzi abadde talina kyamanyi abadde yakaddamu ekibuuzo ati kyokka omulaba kataala nnyo mu kibiina teyeetegeera omusomesa babaguddeko abasirikale ate omusirikale watuukira eyo fayiro eba ekyuse nnyo bagenda otuna tebatega lwaki bawambiddwa ne teacher mu byasomesa eno syllabus tagirina ne bakwata buli mwana bamussa wansi banenze nsomesa busomesa gyobera bamugebe banonye baana oba ozanyisa emmundu bonna wansi kiki kye baagala basirikale bano bajja nga balinga era omutendeke ena waabeera oluvamenya omuduumizi waabwe najja kino kitera okukola baba muntu nsolo amagye biseera bisinga tulaga ono yaluwa David naye agaawo aba yankubya abadde n'okutegera mu kibiina tategeera bulungi yoyo kali buli omu agende bweru ketufunye gwe twetaaga omwana ako ne bamuzza bubi nnyo muleera David bannange David ekyo ekitonde nga kyakulumiriddwa tozanyisa omukazi nga yakwagadde naye wasanga yakukyayo yakubira osi mujja akomyewo ekyali ntandikwa derongi gye tuli Saalongo Jingo katandika butandisi olunaku olwokusatu derongi luba lwakusanyuka olaba bw'oyiga olaba bw'osanyuka ne katandika butandisi wa Bukedde TV yagenda okwetegereza obulungi embeera
ng'alaba kiri kimujjidde ekiroliro ate guno kimugamba ekigambo kill kimulagira kutta kyamujjiranga mu birooto n'emisana kimugamba tta bakomanda abatendeka obulungi gana amagye gali matendeka bulungi nnyo mumusibe funga yeye balagidde asibwe amagye matendeke bamugamba bamusibe omwana bamutwala yakola kyono yazza musango ki okumusindikira bakomanda omwe bati yali musajja atunga muleera bulungi nnyo omulaba talina kyasobola omulaba olaba omwana abadde ddoma nti mu kibiina nga mwebafu naye nga bamubuuza ansa ataleeta ziri shapu mu mbeera eno yayongera okwandika nti ekintu kimugamba tta olinda ki kimuduumira genda tta amaaso ne gakyuka maacho yake iko myamyamya kati laba omwana laba badde fala birungi matuga gye tuli laba badde fala okwetegereza badde fala obukodo bwalina ate zeyo omujasi ne gamulya omwana mukintu alina ekimujjidde amaaso gamaze kufuuka laba amaanyi agamujjira kiki ekimulinye alinga alinyiddwako lubowa derungi gye tusinzidde laba tekke derungi matuga gye tuba bannama temubaleka mubaleete luba lwakusatu etandise amaanyi gafuna nga kiri kirinnye amaanyi gafuna amaaso gago macho yake iko myamyamya wona macho yake iko myamyamya wona macho yake jebyayolekera amaanyi gokka galina ekibinja kyokka ekyamulumbye kiri ne kimuvaako ndowooza lubowa agenze omusomesa ani omanyi sebo David tewali mutawaana kiri bulungi kubira osi omubulire byokoze totuleetera mitawaana omwana yazzaako misinde ng'alaba bimusobedde bambi kweba lw'ekibinja ekirala Silencer kiki kino wegoberera kyenkulembedde kyokka. I need to know who you people are and what the hell is going on here. Do you recognize this boy? That's David. Well, David escaped. Omulenzi ono okusinziira tumwetaaga. We've been tracking him. Nze musomesa tumunoonyeza. And he's already killed 4 men. Emyaka egiwera yakatta abasajja bana. Then ife school fees yatuoza tamu 3 tetulina kye tumumanyiko. Kicho kumanya nnyo ate era kumanya kubanjira tewazireese. Tetulina mutawaana. Era omusomesa olwawulira ebyo ndoli yakatta bana n'amwegaanirawo. Okuba ne baleeta ssente tewali kirala kyonna. Wavamanya okwetegereza embeera zonna ezaddirira nga tewaliwo kyali kyonna kiyinza kukolebwa okuggyako okubaako ne kyebongerayo ku kunoonyereza. Era balekole balina gye bamututte ono naano n'ebiragiro ebipya. A cleanup crew was sent in as I was heading back, but I don't think they noticed. Mulongoose buli akasigadde naye munoonyereze omulenzi oyo gye tumujja kubanga omukulu ye yeetaaga tumutwale naye nze mwetaaga tumukoleko mu ngeri yaffe. Just do what I've told you to. Gwekola bukozi kyenkulagidde kola. Waliwo ekiragiro ekyenjawulo ekiva eno mu nsonda nga kiragirira ensonga zezimu kugenda maaso nakuna kyakolera muntu ono. Tugenda maaso ekyali ntandikwa kironda isinema gye tulengera leero njumatuga etusinzidde era nga tugenda nayo maaso bulungi nnyo. Kati ekintu esinga okusumbuwa abantu mu nsi ye tekinologiya kyajja lwa bulungi naye kati kitabuse. Omujapani ali mu Amerika aleese kyatunda. Olwaleero Amerika bamuguza technology. They're always on the verge of technological development. Fe kunkulaakulana ya technology kwe tutambulira waleese ki? It's that this technology will have. Ku kino katusuubira technology gw'oleese agenda kusinga gwe tulina. Mu Amerika kasi omuganda ese ekikusinga tewali nsi gy'atasika. Estimate the practicalities. Tulagemu enkola yakyo kasitooga akitambulira muntu. Omujapani ne kyeyiyizza muntu mwe kitambulira era akiseera abaguzi we bali b'Amerika. The earth has its needs, so do people of our stature. Nagandi abantu nga ffe ensi yeetaaga byetaaga naffe twetaaga abantu nga ffe. How can I say this? Nkyogere ntya kino. Energy won't be the only green item produced. Amaanyi si kye kintu kye mugenda ofuna muntu ono gwengenda obaguza. Omujapani atunda muntu mwalimu tekinologi Abamerika tebayinza butagula oyo. Owaye alemeddeyo bali abakubye kyeta. Excuse me, gentlemen. Nsonyiwe mubakulu. Ffe tumusasulirawo omuleeta nga alimu tekinologi tumusasulirawo. Mutulirawo mumale okuwulira bamutuusizaawa. Eddiru ziri mu nsi
ng'asooka jumbulire omuntu gwe tebansubira natuseeka wempe muŋŋamutya nekagoma tuuka gyondiremu okusinzira kiguddewo ayagala okumanya embeera eri embeera tetegerekese kubanga okusinziira omusajja adde alina kuleka ndi asanyizibwa okusinzira ku kisembyeyo naye alipooti eriwo ayagala gifune mangu kiki waliwo abiyingiddemu kolini yasinza otulemesa ekintu kolini yesebo era ng'embeera kati ekikwekweto kyonna kyonna yakikyankalanyiza ekyokuleeta omulenzi nze mbiyingire mukama wange lwe neetaka kubeera ng'oyamba kubanga omuntu oyo tulina okumukuma obulungi tulabe omukulu yamanya nti buli ngeri eri wanidde okuleetebwa naye yennyini abamukuma bayinza okufunamu obuzibu naye nga Amerika adde agenda baguza muntu emali neza omuzigo muvubuka wuno ayagala okutundibwa B'Amerika badde baagala kusasula ogamba alimu tekinologi tumusasula kati musajja tuladdukira eno nkola ki wano ewa mukama we yali ng'amukuuma kale kakana puliriza njagala oddeyo gye tusula naye tulina okuva no mangu yategedde n'emitawaana gyeyongedde n'amanya kati wakyali kyakukola kumbe ekibinja kikino kyeyongedde ogenda maaso n'okunoonyereza tukoze tutya basidisa abalala bamukwata kikimbuulira nti tugende waliwo kyalabye ekizibu ennyo bano batunda akavubuka akatonga sike kano bali banoonya omuvubuka omuto era nga kwekyo tebatudde musajja tugamumyuse alaba embeera yongera kwonooneka gamumyuse embeera yongera kwonooneka bye bamugobera tabimanyi kakana wano mpulira bino twatubyogeddeko manya gyolaga David ntunulira kigenda kuba bulungi gezaakuleka ndi oddaka buli kimu okikole buli kyenategese mu nsawo y'okitegeko kitwale abamunoonya duka David musajja wattu bamunyweza mukama we ng'alaba n'amanya kati emitaana gizze kasajja katukadduka kanafu mu kibiina kalinga tekeesobola myaka 17 kanyamandoogo naye nga we kabeera mu mbeera eza bulijjo nga tekaliko kikalinye kabeera olwabira ddala omuntu omunafu awedde emirimu kansalo kadduke kagende eka nga kalaba ebizibu bizze tekategera kigenda mu maaso kyokka nga luwo mu Japan ye yasazeewo n'aganze nina omuntu gw'entunda mujje mu mutwale okwetegereza obulungi ennyo musajja twaddusa atuseneeka ebintu biri bitandika omujjira lwafuna ekizibu ne mu birooto bimujjira ne waba afunye obusungu bimujjira mulimu ebiraga nga alinga ali mu theatre gwe balongoosa ne mbamu kiri ekijja nga kyako omuliro ng'omuntu ayidde kyo kijja kimugamba batte kamwana ono bambi ali mu buzibu waliwo eddagala lye baamukubanga ng'amaze okuleka ndi ava mu mbeera lino nga lyefaananyizako ng'empiso gye bakuba ente 5 omega ppf kyokka nga bagikuba ente naye etuulamuuku kati balikuba omwana ono asigala asamba kiki ekimulimu agenda okulengera kamera nga ziraga neekaba balumbye babasazeeko akoze atya tugenda maaso derungi gye tubeera matuga lunaku lwa lwakusatu naye nga kuva ku mande tuba ne ape hours tugenda maaso agenda okuyiya ebimu ku bintu ebisigalidde wano bye bamugaye byalina okukuŋŋanya atwale nabyo tagezezzaako okuleka nti alemererwa akuŋŋanya kimu olwokubiri derungi tuba ne bucket night olwokusatu katandika butandisa abagendanga omugere akuŋŋanyiza byakuŋŋanyiza nabe ng'afaayo kumbe bawendudde ekibinja nagambye omujapani amwetaaga mulamu abeeko ne gwamuguza naye ate waliwo ekibinja ekimwagala nga mufu ekya kolini omu wakoze abakolera nga omujapani tetumanyi wakyagala omwana asidisa omukugwa musanyeewo tunulira zonna gye zolekedde kyolimi
luba lwakusatu tuba Matuga Derungi wetusinziira okwerekereza obulungi ekidirira embeera zonna zonna omutemu wunaasazibwa atali kusaasiramu n'akamu awatali kusaasiramu n'akamu yasalawo abaga omwana naye ng'omwana alina engeri gy'agaadingamu mu buleera bwe ekintu ekimujjira ne kimutaasa nti togeza agenda okulengera mu ndabirwamu ekintu kimujjira mu birooto kikino kize kimulaga kiru ekyo ekimala okujja taddamu tegeera ekyo kimala okujja taddamu tegeera amaaso yake ikomyamemya wafuuka bwatyo ovaawo buvi mulabe edduka bw'alinyibwa ekintu ekyo luwoowajja nga gg'omanya okumuwana omukono ne gwezingulula ne guwonerawo kiki kino ekiba kituse ku mwana omujapani gwatunda omujapani yamuzuulamu kyamaaso gaago maaso yake ikomyamemya kiriwe kimala okujja abeera mulala abeera muzibu bwakukwata otandika okunoonya bwovaayo nale wonayoye alina kye bayita amaanyi luba wandowooza yalinye laba amaanyi Derungi luba lwakusatu Matuga wetubeera tugenda mu maaso nakugaye puroguramu bwetambula lwakubeera lwokuneba Comedy Night nagigambye tugenda maaso okweregereza kiri bubi omwana atabuse si oli kuwabadde olaba omuleero okola ebintu ebidirira byonna nga mulala nnyo Alo amaanyi gokka gaafuna nga alinyiddwako ekintu kiri naye amulumbye teyabadde mwangu naye nga kiri we kimala omulinnya kimutuma kulwana lowooza lubaale gwafuna yali wakungufu embeera zonna zeyiyisaamu si mwangu kati ekizibu ekirala ekiriwo tetuganye mulwanyi naye wabanga aliko lubowa ndowooza yalumbye yaliko mukasa naye takubika egenda maaso eno ye Matuga gye tulaba katandika butandisi Bukede TV 2 olupapula embutikizi wamu nenyuza jajowazo okwerekereza omusajja yalumbye alabika yalibangayo wa mukasa owaliwo babirabika bikyakalubye bonna balina amaanyi naye wa mukasa biggwerawa omujapani atunda mukasa oba luwowa okwerekereza nga giwunye ekyalitandikwa tugenda mu maaso luba lwakusatu tolwerabira lusekalenda tuba ku Derungi Matuga egenda maaso mugamba ki bamakanika munsanyusiza nnyo n'abakozi ba bizinesi abalala ne bamakanika mmwe ekyamwe kijja kutambula namukuba sindaana eri 5 omega gye bamukubanga kati ye gyakubye mutako ono ebagikuba toddamu kuba namaanyi lwakuba nti gwasanze alabika byanywa naye bingi bintu byokulwana bino si byangu ne bwojjanga badde osobola otya waliwo embeera ebakubira eyabadde azenga oli musajja mulwanyi mulungi buli kimu okyagala bulungi nnyo embeera lwo weekutabukirako kavubuka kato naye ebikalinnya bikulu mwana wa myaka 17 naye bimulinya bya myaka 7 era mukalubo nnyo bimulinya bya myaka 7 kulwana kuswaza ojja wazze nga bagayo omwami akubisa amagulu 2 naye bakuba n'ofuuka wakono gombi kati ono mwami mafudde wakono egenda maaso byonna addawoza muleefu bakuba n'ofuuka lusonjogo tunulira ekyali ntandikwa tugenda maaso Derungi wetusinzidde Matuga gamba ki brother Kenny waliwa paaka awo tukitambuza baba kiri nno kyamugambye Kiru era Kiru atirawo nga kimulinnye kimutuma kutta kiki kino ekimujjira ekimugamba Kiru omwana yali omubisi mu kibiina omwana yali omusirise omugonvu myaka 17 nga ne mukwano gwe 18 ng'atya n'okunyumya ne mukwano gwe 18 emyaka egyo omwana ddala ng'akuziddwa bulungi gimulemesa n'okubuuza ku munenti wiyayi kyova alabye ekifaananyi ky'omwana ne yeepukanga nnyo kati obwongo obw'omwana w'emyaka 17 bwebubaako n'omukwano oba mukwano gwe kwegamba bulowooza ku muntu oyo giba mirimu kwolwo tegikolwa kaakati yatunuulira omuwala n'alaba ekifaananyi ky'omuwala n'akyuka obwongo bw'ate ekifaananyi ky'omukyala mu nsi ya Mukama muno kyo Katonda yakiteekawo nga kirala nnyo
osanga omwami waga omwami waawo munyiivu mukambwe naye olulaba omuntu wengazze banene mukazi wajja agonda mukazi we wajja agonda kale omwana oyo yatuna ekifaananyi nabiri ne bimuvaako kyokka nga byali byamaanyi kati amaze otuna ekifaananyi kinadduka emisinde ate ogenda otuuka eno nga bamwendulidde amulwanyisa baweraku bazze bamalirivu nga balinga bagamba nti wemutamuleeta bongenda kugobwa ku mulimu waliwo omuntu akugoba nga byakugoba biraga watakutwala bagenda mugoba ku mulimu kati embeera eba mbi nnyo bamalirivu omwana ono kikyalimu ekimutunza abamunoonya bali sirias baleesa alipoota yakatta abantu bana kati aba atidde wano nga biri bidduse buli wabeera mu mbeera enzibu ennyo bikomawo ne bimuyamba bimulinnya n'ava mitawaana ne biryoka bimuvaako n'ekifaananyi ky'omuwala agenze nakyo omuwala ono ye kiki kakasajja kattu kavaayo nga kiri kikyakalumiriza waako nekyokola woowo otakikola oli mu buzibu baako nekyokola wo bw'otakikola oli mu buzibu era ebifaananyi bimugira ebyokubeera nga ali eri mu buzibu ali mu kulongoosebwa ali mu thiyeta awo ennyininyini amaanyi ga Interesting. Should we class? Well, his ability to draw spirit energy into his adrenal glands is off the charts. But he isn't responding to the trigger the same as the others. What do you make of the color change in his eyes? Side effect of the brain augmentation, perhaps. A psychological defect is also possible. So what do you recommend that we do? If it weren't for his energy readings, I would suggest termination. Put in a call for reprogramming. kale ebyamukiranga nnyo tugenda maaso de longi balanga obadde esente tewali olwoota ennyongo zifune ofunye esente ezo kikuyambe otera ozuukuke ng'olowooza ku byogaggawala kati ono yalinga obwongo bwe buli kiseera buba positive nga bulaga ndi waliwo omulamwa mu kulweta nga aloota kale nga kireetera mangu nnyo omuntu okudda engulu kubanga bw'oloota nga weebaka bwebasa olusiku ekwebakira ddala niroota nga olagira obwongo owamuko okuddako eno ekitonde mu nsi ya mukama ne mukama yali aleeta nga atonda Adamu yalaba ennaku ziyiseewo nga wawuubadde kyova olaba ennaku ezo 7 mu butonde nzibu nnyo n'asobola okugamba nti akawa naawe genda okuume munno kati lwalowooza omwana muwala oli ng'abaako n'ebirowoozo ebirala byafuna n'omwana naye takyatereera abamunoonya baazula ekifaananyi kino ti okay kino kyennyininyini kyekintu kwozuulira omuntu nti gundi waabadduse temutawaana derungi wabeera olwokusatu ti lwaki nti alina omukwano gw'omuwala kaakali bazudde ekifaananyi banonya omuwala waabeera kumbe naye musajja tubambi waatereera ati mukwano gwe gwalina yekka yoyo omuwala gwe yasomanga naye nga mukwano gwe gwasoma naye omulenzi myaka 17 omuwala myaka 18 Do you remember me? No, please. Relax. Relax. We're going to help you. Everything's going to be okay. Munsenga biri bimujjira kakkana biki bino ebijjira omwana ono mu bwongo bwe twasembyeyo nga omujapani amutadde katale nga n'abaguzi bali ku mmeeza. Very good. What is your purpose? Omugaso gwe mugaso ki kiri ne kijja kimugamba kill kyekimujjira kill kimulagira tta kiki omwana ono afuna ebirowoozo bwe biti. How do you know that word? Ekigambo ekyo kitegedde oti. Do you feel love? Ofiringa omukwano? Owulira omukwano mulinga oguwulina? Tolina kuba na mukwano. Obwongo bwe budduumirwa ebintu ebyenjawulo. Waliwo ebimugamba tta, waliwo ebimugamba bano omukwano. Ekyesumu omwana ono. Lwaki aggyibwa ebintu bwe bityo? Love, kill. Mwana muto. Ali innocenti. So nga ate oyagala okukakasa obukambwe mu nsi otuuka mu makomera nga ba innocenti be bajjuddeyo
n'ogamba ati ono Innocent yanonayo kyeno. Hello, David. My name is Dr. Chen. If you're listening to this, we've gotten to know each other quite well by now. But at the same time, it probably means that things have not turned out as I'd hoped. As I'm sure you know, you aren't like other boys. You're different. Special. Years ago, I worked as a geneticist for a project I first believed would benefit mankind. The project would enable human beings to draw energy from an alternate world into their bodies. We required human testing. You, David, were one of the first subjects. The organization... all these children without homes. The child showed promise. They were sent to Dr. Jenkins to have their minds cleared. Nagamba batukulira basubiza nti ebirozo by'abaana bagenda bisiimula oleme kuddako na gyolowooza yonna kubanga balondanga bamulekwa abataliko mwasirizi. David, I want you to know that this facility is where I spent the worst of my days. David, njagala omanye nti ebintu bino we nali nkola kyandeta okuba nfuna ennaku zange ezisinga okubenza obulamu bwange mwana mwana gwe yali alina wuuyo malayika amusinza Neema n'emulungi bagwa dro. Kati ebirozo by'omuwala. What's the status? Bambega nti kimide kya. Local feeds. Targets being located, but the organization has... tulengedde bulungi nga ayolekedde eri omuwala eno kamera gye zitulaga. Kumba oli abadde agenda maaso n'okuwulira akatambi akalaga nti bali bamufuula omuntu atawulira atalowooza kya bulijjo. Kati nga ekizibu ekiriwo gyakoma okulowooza ebintu bya bulijjo awo bye baakola eri bye baamukolako biba bifu. Kyokka kati nansi okulowooza ebya bulijjo ate nsi okulowooza omukwano kyokka biri bye baamuyingiza mu bwongo bimulagira kutta. Muli owulira okiwulidde nga ddala kipya okuba n'omukwano oba owulira omukwano kuva dde ogulowooza. Kumbe bagenze maaso n'omujjukiza byonna byonna nga alina kubeera ng'ajjukira byakutta ate ng'obwongo bwe bw'amaanyi butamukwano ku nsonga ekiba kyabula nnyo gy'ali ate nga bawendudde Colin yalagira nti bwe ate omujapani yagala atwalibwa atundibwe kyokka gyakoma okulowooza ate ebyensi nakyo kiba kyabulabe. Mulenzi yakanda kuwulira ali kawulirizibwa omuwala mukwano gwe gwayagala ennyambula bulandi waliwajja omulenzi kyekiraba kumba okwetegereza abatemu basamutta omu ku bakozi ba Bantu yayingira mu kikwekweto kino ekyabali bagenda omwana nga mulamu n'asalawo yamusale wamutte. Musajja wattu lwasobodde obwongo bw'okulwana buddengu lwasobola okulowooza omwagalwa we bannanga ate ne baagala bamusaanyeewo. Sabujekiti mugisaanyeewo terminate temumukkiriza okuvaawo awo kubanga mugero endala akyuse nnyo ate nse kujjukira omukwano kati wabajjukidde omukwano batabakolera tunulira bannange ntwala wasira binnyonnyola bambi omukwano omuwala eri agulina. Tekigenda gereza byotwasigenda nakukiza tenajjo ntwala kumbe ono gwe wasindisa okusaanyaawo yalina kusaanyaawo bonna okusinza kigenda mu maaso era olwalengera nga yagenda okusaanyaawo mission terminate alina kubatta busi tewali kyakukola. Yafunyewo dde okuva Collins alina basaanyaawo naye ng'omusajja gwe alina okusooka tunulira
leero njima tugetusinzira banaku lwakusatu tugenda maaso katandika butandisi era ogenda okweregereza embeera gyolekedde nga toli mirimi n'akamu tugenda maaso oluba lwakusatu lerongi matuga alo ekyayolekera biseera bisinga omusajja ne waba munafu atya tosobola kumala gamuswaza nga alina emaali ye awo abasajja bafiire abasinga olinga alina emaali ye omusajja walagira nono mukambwe ennyo tunulira musajja nze kusanyawo musajja wattu obwongo obwakaddamu mukwano obwakatandika okutegeera jukire ba tebimulinye abatasobola kulwana ate kati ddala tebimuliiko kubanga jjukira obulongo oba bwonna bwonna obwongo bwazze mukwano kati tebusobola kutaasibwa obumumi akuba bwa bulijjo ne babala oli teri kiswaza nga kukubira mu maaso ga mukazi we nga amugamba guwalinga osomesa mu ssomero lya kungufu kasajja kato kagezaako gadi nga biri tebikyajja nabyo byatondo wadde mikwano egisinga gikuvaamu kasajjira ng'ofunye omuntu wo tugeze omusanze we wandegeya mikwano gyo basobola okuvaamu nga buli kyogamba olaba bakuvuddemu genda okweregereza bakuba omuvubuka ng'akuba bwaswaza bwamukanyuga eri mukazi we bwamukanyuga eri mukazi we obozanyisa abakubi oli akuba wakanyuga eri emaali yo ate banne omukazi ng'akwagala bakukuba n'abeera nga naye bambi omukazi otwalinga gwe bakuba kalabe kanyabu omuzira waako bamufudde obuugi munne baagalana ate ddala kibi teri kiswaza nga kudduka nga omusajja kukuba omukazi we alaba kiri ne kigezaako okugira tujje oba oli mu byalaavu wajjukirira laavu byo bitondowala bakukuba duka kyokakubya emimwa kyoko kyaliwo nakubayo bukondekonde fe tuveeko bambi akamaali ke weekali omuntu wo nga waali ogezagezaako naye gwekana gwe kiki obwo bubwe bali tebaali wabamutaasa luba wakuna akana bwe tekibanga kimukomeddewo kwetegereza obulungi nga bamutaka bagamba totutira omuntu oyo tukyamwetaaga lwakuba tali disayisiivu tasalawo bannaye bakomyewo abantu bange bazze nange kiki kamona wona macho yako kwa bibi wanatoroka kutoroka tu sasa bakuba ne mukazi wo nasigala nga embeera gyalimu engoye zayambadde ziringa ziri kuwanga oba ozanya yeekanga n'engoye ne zibanga eziri kuwanga bakuba bba bidduse atunuulidde omukazi bidduse era ekyaddirira baleese abalala waba mu mbeera embi nga byakumutta biri nga bidda tebikkiriza mufiirwa mbeera kyeno entaasa tugenda maaso baleese abakugu abadde alwanira omukwano abadde alwanira omukyala we biri bikomawo kasebera aliwo obuzibu bikomawo era twogera bikomyewo kati naye bigezaako ne bidda oluusi ne bitondowala akasi atunulira omukazi we twatidde kubanga omuzira we yamugamba nga mutakubye basumbuwawo we oyinza okugamba omukazi ebigambo byonna nze ate Katonda nakuvaamu nekkuba oluyiba kuziika buziisi byonna byagamba nga omuwala lwazudde ndi byali bya bulimba tamanyi wadde oluyi
kiri kijjabuzi era wano ate wekyalabikira nti obulamu bwe musajja wattu basazeewo okulabika nti basazeewo bamutte. Temutta ffe tukyamwetaaga. Tunuulira firimu, tunuulira firimu, tunuulira firimu, tunuulira firimu, tunuulira firimu okwetegereza. Tugenda maaso. Tugenda maaso kakala akutemu katya tukyalinako bulungi nnyo. Omuwala yalaba omusajja ng'engeri gyalwanyisizaamu omulabe ate omuntu ng'obadde abadde yakuwangudde eddaawa lye maaliyo omuwangula nawe okuba nga akuba omusota. Nire maali yange munzanyirako mube tutuga. Tugenda maaso. David! Kale no mukyala yagezaako okunoonya alabo bamu n'akyali mu mbeera okudda ewo mu Japan. Amazima go gali nti ekintu kikyalimeddeyo era nga baga balina okusana magezi mangu nnyo balabe Colin engeri gyakiremeddemu tulina okuleka nti tukimugjamu. Nanyini ddiiru Omujapani agamba agala okulaba nga ye mu buntu asinkana Colin alabe lwaki Colin yakoze ekintu kino nga bamaze okukola bwentegeka balabe nga bamusinkana ne Colin naye tatudde agamutono baatulemye okuleeta tusale amagezi tukolewo ekipya kyategese. Yali omu ku bakozi baalina naye ng'ate yayireta ebiragiro ebyenjawulo okuva ku bya mukama we. Kino kitera okuleeta obuzibu wabaliwo ekintu ekitambula mu organisation eri nengeeyo ya mu Japan akozesa America. Kiki kyategese Colin nga mukama we tannatuuka. Batanze okukola omuntu mugere enjawulo nga ne waba badde avuddewo kwega bamufunamu ate ebintu ebyomugaso n'abeera nga asusseeko ku Universal Soldier oba ku roboti yonna yonna oba ku cyber yonna. Kati gwafunye Colin ku lulwe gwayagala agenda amunoonyererezeeko ku mulenzi. Katonda wange nti akatonda talina kyayinza kukola ku bino Mr. Collins. Ffe tubadde tuleeta tekinologi Katonda tabaddeewo. Kati waliwo omuntu omunyoomi nga ye takimanyi nti Katonda ye ebintu ebisinga akabira bulabi naye nga mu ntegeka ze zonna zonna bulamu bw'ensi biba ddala ddala yali yabitegeka dda. Kyova waliwo ebitabo ebyoja byogera ku bintu ebisinga ogenda okiraba nga kyo kyayogerwako dda ebyenzikiriza ezimu so si zonna. Oluvannyuma ennyo bano bamaze dda okufuna ekyabwe ekipya n'Omujapani kyatamanyi nga n'ekikoleddwa mu kampuni ye eya tekinologi. Mujapani azze naye nga si musanyufu. Fujitaka-san, what a pleasant surprise. Taka-san nga kirungi okusinkana. Nze si kirungi.
katugende ku mitendera was doing at the public high school without my knowledge. njagala ombe lwaki mwalumbye essomero nga temuneebuzizaako. Expect discretion when contact is appropriate. nsuubira okuba nga nyinyonnyolwa singa abaliwo ekize nga kigenda kukosa kampuni eno. Contact you. You didn't feel the need. twagezaako kutegeeza nti ebitono bye nali neetaaga. Service of the organization. okimanyi nti olw'okuweereza buweereza mu organisation eno esebo My apologies. era neetonda ema nkunyiziza It's perfectly clear. onfunye bulungi kino. You speak when spoken to. olina okwogera nga balina okugamba ekyokwogera. You have one purpose and one purpose alone. mugaso gumu gwalina gumu Understood? kuweereza. okitegedde? Perfectly. kifunye bulungi. No. We have Kale. information. kale amalo galu wagenda batuma Of your information. tetulinaawo tujja gakuwa. Provided us with evidence that you are an. ani kati waliwo abantu begenda okuguza omuntu oyo kati mbagambe nti okakasani mutwala. Why didn't you say so in the first place? lwaki wakyogerawo? Would you be so kind as to bring me subject 2? bwalibadde wakisa wamandetera sabjekiti eyokubiri egenda okukola kunoonyereza kubanga yesobola okumpuliriza okukola emirimu gya mukama wange. sabjekiti 2 yagitaddewo. sabjekiti 1 bafuukidde ekyambika kyokka bano bataddewo sabjekiti 2 era nga tebabulidde mu japan. sabjekiti 2 ekola etya era egoberera ki? This is a masterpiece. kino gye twazudde ekijja okukolera ddala ekyakabiri. Finite amounts of energy from your. era twafunye amaanyi ne tugagatta okuva ku tekinologi gw'olina ne tutera ddala mwoyo aba amaze okugalamizibwa n'afubutuka nga linga roboti. Me. nze nakikoze. Is me and me alone. nze era nze nzekka nze gwe kiwulira. Remember nothing of their past. ebyedda tekirina kikibirowoozaako ado bijjukira. And with one simple command. kiragiro kimu Will kill. kijja kutta. Return. ddayo. akiragidde kiru ne kirumba boss n'akiragira ku mawo kati ani nyini kampuni. Except for subject 2 here. sabjekiti 2 wano It's more of a nze mulagira era asinga kuwulira nze mukama wange ojja tuviira tukole excellent work today. omulimu ogwe tukoze obulungi ogwolwaliro ojja gusiima lwaggulu nga tukuleetedde Why gweoyagala. wasn't I informed of these experiments? kati experiment ezo nabagamba mumala kuneebuuzaako. I suggest you focus on serving your. nze mbadde ngamba waali tunulidde kimu kyangeri gye tukuweerezaamu n'ovira sabjekiti eno nga sinagigamba kiddako. n'amutunula ne sabjekiti. Very well. kale I will inform the organization of our progress. bwe naaba nina kyenfunye ekijja kungasa nnyo kuba nze ku mirimu nkyakubala nga nkolera. tayagadde kaayana. omanyi tekinologi kyokka ekyo kyolina omuyigako. oli waabaako ne kyakoze ku ssimu yo gweoba yo mwegayire bwegayirizi ndi nyamba nno gyemu koodi nange nfune akakaga kange akaliko. ye tekinologi si kyekintu ekyokwereega essimu yange newobuza amanya n'oleeta lisiti n'ozimalayo oli wakwesooka koodi ena si gijjo. tuddako omwana mulenzi agambye okuba David Lee ebizibu byamutuseeko neti abaana abawala mu nsi ya mukama banne waaba yakwagadde aba akwagadde mu buzibu omuwala asobola okugoberera ne waba akuzudde simanyi musera simanyi biki aga tunaasera ate tunaakola ki tunaasera kati omulenzi ebizibu yaliko omukyala asobola osigalawo ku lulwo. ekyo kyabakyala gye bali abawerera ddala lwakuba mulimu abatini baga nti ayi babiyingiddemu oyo mubireke n'amazzi tajja naye nga bano abangi bo baba bakisobola. omuwala akkiriza mu mbeera mpaako naawe ate abalenzi batondo waliraawo leka si kyabisobola bino. birina okuyimirira n'ebiganye tebijja kuyimirira. kikimbuulira mulya ewammwe mulya kola weekombakomba ama bulijjo kiki kiki lwe twali nemberengeza akaggwa nagenda okulya weegaya kumba ali ogaya mannyo mulya. omuwala akwebuuzaako munne nansonyiwa wano wenyini omukyala walagira amaanyi mukyala wakuba agonza oba ne omulenzi ateredde bidduse limu ku mutwe omuntu abadde amuterezeza obwonge byaddala ago agatutta namwandu ekulina agase mwandu
bw'abawulira ndi onakuwadde nnyo yimirirawo kawogo na muzigo waabadde atereredde mukwano nga n'omukyala mugendeyoko abamulumbye bakugu nnyo delongi matuge tubeera olunaku lwakusatu luba lunaku lwakusatu gyokoma okufunaana ekyokunywa manya movie night tulinayo mukubirize bannammwe eyo kibaawo lwakusatu wano egenda maaso alo eno mu busungu obw'ekitalo bazeneti ya gaasi bamukubyeyo bambadde ebintu byonna ebitabakkiriza adde okubeera nga bo bamufunako obulabe bonna kumbe enzita ekyuseemu enzita ekyuseemu oli bamutidde omukazi kati enzita ekyuseemu kiri ekintu kirungi nnyo omuka teguyingiranga guli awo naye tosobola kuwoggana osindira muli macho yake iko myamyamya bamutaka bakomyewo kati sindaano eri yo teriiko ebyo ate biri ebintu biringa mpewo empewo entuufu nga zatuuse ku mutwe gw'omuntu esasirimu empewo nga zidduka era olwafuna empiso nakiri nekigamba lekooti oluvannyuma ennyo ogenda otuuka eno baga nti ogezaako kumutta kijja kuba kibi endo batanze okugezaako okulwanirira okuleka nga babaako nekibazuula yabadde atya era nga waabaako ebimujjidde abanga ali mu theatre abanga gwe balongoosa kwegamba ekisaawe yabaawulira abamugamba kino kiriwo ekiti alabika nti yakoze kino ng'alabye nga ali mu theatre. I'll be back shortly. Nja kuba nkukeberako. You have no name. Toyina linnya we bituuse. Kati ekipya ekiriwo tayina linnya. Musajja atuokunga kwe yawunze nga bakuba mukazi we kaakati byonna byonna obwongo bwatabuse bulala. Gwani takyajjukira. Luli bamukubanga empisa ezo ngadde engulu nga yeetegeera. Ne waliwo ekizibu ekikutuukako n'oggwako bwandastandi kale nakitegeera. Tugenda mu maaso mbeera zonna zonna zayongera okumwononekako naye nga ga Monday tuba ne Happy Hours wano ate olwokubiri ne tuba ne Bucket Night olwokusatu katandika butandisi me myself and I Comedy Night najja ebeerawo ku lwokuna ate olwokutaano live band bulungi nnyo. Tugenda maaso embeera zayongera okubeera nga zimwononekera buli kimu n'abeera atakyetegeera omugaso gw'omugaso ki nga bigambo ebimubuuzibwa wali. Olwokutaano nagera live band olw'omukaaga video mixing ne DJ Toolbox. Olw'Sunday family day out naye nga sauna wano steam bath biri mu kimu kiina ogenda okudda engulu musajja wattu amazima gali nti takyetegeera kavubuka kato bakatidde omwagalo waako nga kalaba enjegere omusibi teyabadde mubi. Ogenda okulaba nga yali omuwi w'amagezi we bali baakuba oli kikye baakukoze mu nsi abasajja bakuba ne baba bakwegana ne wammwe bakukuba n'ofaanana jjajjaawo. Omwana omule walina obukubako bakongo bwa mukiibi nga bakwegana naye omuntu akuba n'ofaanana ewammwe n'ogayo mwali mwegana abwerera kaakalevu ke kaalukoda muna ekimbulira. Just tell me you trust me, David. David ngamba kimu tyonneesiga. Ngamba kimu tyonneesiga. Yali yamukuza ayina ebyama bingi. Isn't this just touching? Olowooza kino kyo tekikwasaganye bulungi kukwasaganya bwongo. I do feel sorry for you. Nze nabyekusaasira muganda wange. David. I always wondered how you survived all these years. Buli kiseera nali neebuuza ng'eki gy'obadde ona emyaka gino. What kind of lies you were forced to tell yourself.
kirungi nnyo Anesa kubuula ekigenda mu maaso engeri gy'obadde obeerawo mu nsi. He doesn't know, does he? Tamanyi, amanyi be baakutte omukulu bamuganyonnyola omwana ono engeri gy'abadde abeerawo. I want you to tell David everything. Njagala ne David buli kimu ekimubuulire. And if you lie, bw'olimba, well, I'm going to hurt you. ŋŋenda kukulumya. More importantly, ate sikulumyanga ggwe nakkubye n'ogaana okwogera n'ontama. Bw'ogaana kale kuddako Omujapani. Omujapani agamba mu kisaanyi oba bakifunye. Ii mukama wange baagala omwana attibwe. Tetugenda kuddamu kuba na mirimbo okusinziira nga bwemumanyi. Tugende ku feezi ya 2 omwana mumutte bw'aba akomyewo. Yaga nti ye amanyi nti okubeera owakabi tosobola kuba wakabi nga tosaddaase eyo mbeera yonna. Era ye ku nsi ajja kuba ayogerwako ng'abamu ku balina kye baavumbula era nga kirina kye kyabatuusa akamugaka ku kino tusaanyewo ekyakabi kye twakola tulivumbula ekirala. Kumbe bakolinizi walina pulaani ndala. Sebo kale bw'oba togenda kwogera tugenda mutta, bw'oba togenda mubuulira. Andre mbuulira koodi esumulula ebyama ebiri mwana oyo. Kale mwana ono Omujapani yamusetinga ng'alinga bw'onaalaba kompyuta oba bw'onaalaba essimu titoyinza gijjako musimbi nga totegedde koodi yaayo. Ono yagimanyi koodi ejjamu ebyama by'omwana ono ebimufuula owakabi. Andrew oganye sijja gikuwa, singa ngikuwa ensi ejja kubonaabona kuba koodi eyo kwamukontrolingira. Kale fa ne koodi yo naye tonsumbua. Kibanda bamubandule era yeebuuziza azaako ki ku kompyuta olina kukola otya. Mu nsi waliyo bayita ba wizard. Oli yeetika kompyuta ya munne bukumbu n'agenda nayo ng'akimanyidde akoodi tagirina kyekiba kiddako. Tunulira sebo ogaanira koodi mutukole tuki tukuba amabere mu kyoto. Goodbye to David. Weeraba David lwaki ayogedde bw'atyo. Goodbye, David. N'akiddiŋŋana omwana ono bamuteekawo nga kompyuta amaanyi agamufunawo kompyuta manyi ki. Kompyuta ng'emaze okukulemerera nga biganye waliwo kye bayita formatting disk. Kati disk eyo gisiimuleko ebiriko teekako ebirala ye kyagendako. Oli abadde alina koodi asigale ne koodi ye bino ebirala bisiimulweko tukigule buto. Ne baleeta bakafulu mu kompyuta eri mwana ono abayinza okukola mu lulimi olwangu kye twaliyise erase okwirezinga okusiimulamu ekibaddemu kyonna tunafumatingamu ebirala. David weeraba kyazza emirundi 2 n'atandika omugyamu ebimulimu. Ebigambo okuba ne Omujapani yabimusaamu byabadde amutundira ng'amuseera. Ebintu bya tekinologiya by'ebintu ebikyasinza okuba eby'ebbeeyi era ng'onaabeera ne tekinologi eby'okuyomba by'ovaako. Kuba tekinologi otandika n'akasimu nga kaali k'amapeesa ndowooza olengedde obulamu tewali. Otandika n'akasimu nga kaali k'amapeesa naye oba oyagala okola WhatsApp kiriza ojja kugula smartphone. Kati ate no waggulu gye bakuteegera ng'olina smartphone oli n'asala amagezi n'agaaniza enjagala 2. Kati 2 byenjagala kati bwe weekyanga ng'odda kuyamapeesa naye olina kubeera nga weekyanga osasula omwezi. Ye tekinologiya. Kakati tuddako ekifaananyi omwana omupya omulenzi kyalina ekipya bamusiimudde mujjamu byama naye adi disiki ezimu ziba za mputtu musigalamu akati niko boolaba kati akasigaddemu ke kano. Musajja atuye mutuufu agamba mbuzaabuziddwa ng'alaba alimu abantu 2. Kumbe ekiri ekimulagira bulijjo kimu nga toli wekka. Oli nange onnina kyo kyaganya ovaamu yenze ggwe. Ekinula amaaso gali ekyamugiranga kiganya okuggwamu. Omujapani kye yaseetingamu mu bwongo bwe n'omubiri kikyo yagala nkikolere. Kikyo yagala nkikole.
Pain is inevitable. mpulira nkoyo obulumi nti tokigeza obulumi kikulu nnyo bw'oba n'obulumi mba asobola okwekwekamu kuba oba mulamu bwe bukuggweramu oba mufu ekyo toddamu kisaba Revenge. kuwoolera kwe njagala okole kuwoolera I don't want to kill anyone. saaga kutta muti yenna nze njagala kasita nze njagala gwe newe otayagala Remember the pain. naaga gwe sigaza obulumi nze ndeete revenge tutte omuntu bali babisiimudde mu basembye baagala No one loves us. kumbe ekimulimu Dr. Jenkins did. Me. Dr. Jenkins and May love David, not you. n'amuga David gwemanya tugenda kubeera ffenna David nze ngenda kukukutira abantu wano ojja kukkiriza Is each other. tulabagane But who are we? We have no name. ffe baani ffe tetulina linnya What do you mean? What kikyolegeza purpose? ffe baani twagala revenge gwe mugaso gwaffe era ojja kundwisa bali bajja tusiimuula gwe sokojje soje You don't have to be alone anymore. tolina nakuddamu kuba weka mulundi mulala olabadde bagenda kusiimuula ng'oli weka Embrace me. jangu nze tebayinza kunsiimuula kiki kino ekitasiimuulwa bakimunyweza bali abasiimudde bali eno ebiseera bisinga atandise okujjukira buli kibi kye baamukola ate nga aba tebabyagala agenda omuwa erinnya eppya abakompyuta no bawizard beepanka obeera ne kompyuta yo nga gwe matayo nassaamu erinnya olw'okuba nti nno ye mutyaba n'agituuma mutyaba njiwe mutyaba thats my name njiwe gwani Good. kirungi toyina gwani Revenge. nze revenge laba tabu kumba omujapani yaddira omusayi gwa aliens n'aguteeka mu bantu ogw'obusajja obwakiragala gwo tegumala gasiimuulwa kyova olabadde aseera abamerika nalesa tekinologi kati omwana mulenzi alimu omusayi gwa alien kyova olaba nti n'ekintu kitabuse bano abazizaako kusiimuula omusajja yajja addagezeeko okuleka nti naawamba ensi omujapani nga tekinologi amukokodde yamumazeeyo n'afuna ogw'obusajja obwakiragala gavumenti emala okugwa ku nfeene egwa kubamu kubakola wano egwa kubamu ku bamyuka b'omu Japan babanywezezza agamba mulindi bano bagamba ki talina kyatya The organization will decide my fate. nze okusaanawo kwange ekibiina kyenvaamu kyekisalawo Ironic. so si mmwe gwani mi baleese ebyuma gavumenti kumbe naye alien yakuba muggo wansi laddu nejja alien nebeesogga kumbe alien zawambadde ensi omujapani yaleeta tekinologiya ng'alaba tekinologiya aweddewo yaleeta musaayi gwa kiragala beyayingiza mu bantu mama yangu adegani we had to arrest Samuwa kumbe aliens zayingira dda mu bantu eno zatandika dda okwagala okuwamba era ng'obwongo bwe zikozesa bwonna zaagala zifuge omujapani yaleeta tekinologi kutunda kumbe kyaleetedde abamerika agamba nammwe mukigezeseeko mulabe biggwerawa ono alimu ak'obuntu agenza okutunuulira mukama we kiki ekibadde ono nazaako gaali maaso talina gatunula atunuulira muli kaakati be bamutaka ababani omusaayi gw'omwana ono ayagala genda basikaali ba bulijjo bazze bagamba musimanyi tajja fuluma tunuulira alimu alien enkubi ya tekke faking twisting and hooking labateke twisting and kicking labateke laba alien eri mwana mulenzi bamutidde mukazi we kati mukumutira ensusuuti ye yafuuse kirala nagendera onyi gye luba lunaku lwakusatu katandika butandisi okweregereza embeera etabuse enkuba yokayoka alien gyekuba omuntu omugezi ng'alina abamubanja tajegobaako tunulira kali balwana kimu kufuluma awo yo alien aginoonyeze gyagizza naye ng'avudde mitawana egy'okunoonyezebwa ekkubo liririmu lyokka eryo likwata kufuluma kumbe alien
gye baakuba mutakono ate enkulu kanaakono kato badagawa kagezaako ne kagezaako agenda kyuka eno nkulu ekkuba eŋŋumi negoberera ekkuba eŋŋumi negenderako laborotale aliyeni enkulu gye baakuba moona ekyama kye balina baali balina omusayi gwa aliyeni zinga gwe beekubamu bwa aliyeni ne bubakuliramu ensi ebadde ki kyenaga ekya tekinologiya gyeoba olina kyosinze oli akuddako akuteegera waggulu eno nkulu oba mwe bali vengi oba mwe baani mpitaako laba eriiso yo nkulu emulimu eri nkulu aliyeni emulimu nkulu mwenyiga eriiso aliyeni mu bizinesi tekola loose era yevaawo gwe eriiso ne banyigamu lya muntu yennyini eryayo neriza munda kati nekireka netabwe yongedde kujja eno yeze kusanya omwana mulenzi ono luba lwakusatu ate olumaliza sinema wano tuba tusobola okukola buli kimu badijja bagenda tukuba omuziki osobola okudambula n'obuuza ku baana bwala ndagaako bagambye sawuni eri saidi ki byonna byonna ng'omubali ogutambula ebyokunywa bitambula oba tukeseza wano nga tukeseza wano gwe sinema olugwa amanya tukyali ffenna kekaseera obuliza abaana bawala kikyeweetaaga okumanya bupate bubaawo ddi abawuga batya wenzija n'omwana ngula esande kiba kitya okkirizibwa okubuuza kuderongi wano ojjukira obulumi kiri kibaawo mujjukiza ku mbeera eddawo era ogenda okweregereza ng'ekibadde kimulwanirira kirabika nga ekitandisa osaanyizibwawo kyabulabe eri omwana mulenzi ono kyaliba ekyobulabe eri obulamu bwa David. I love you kali bitandisa okujja eddoboozi lyeri omuntu lwe yagenda kagambo kamwe I love you temuzanyisa omukwano mu nsi ya Mukama. Omukwano gusobola okukuterereza obulamu gusobola n'okwonoonera emirimu. Amaanyi gaddira kagambo kamwe I love you era ogenda okweregereza embeera ng'obwongo bumikisinze bulimu ebintu bibiri kuba naye ayina ekikye kyayagala wadde aliyeni eri ekina kye yeetaaga faking twisting and kicking kati oba eri enkulu teyina gweravinga kagambo katono kayinza okutabula ekintu kati bano bagasa obwongo ndi awaayi oba gwe saidi eyagala mukwano nange tugolere nga tukwatagana omukyala omwasanyawo yekka kino kigenda okuleeta obuzibu ku mukyalo obukyala gwe bamusanyizaawo kigenda okuleeta obuzibu kuba kimwongedde okufuuka ekirala aliyeni egenda okujjukira tebagikuba basonjola nsonjole volley kick omuntu akunyereza omukono wawoganira gwe bakuulamu gukuukayo bukuusi tolina kakisa okujja kusala magezi ove wano ekkubo ery'okuyamba olina kusala magezi n'ova wano mu nsi eno tosobola kubeera n'abantu bano beesonyiwa ogende awalala obulumi bwennyini nabwo ojja kgenda singa onaabeera nga buli ngeri abantu bano tubaliraanye tojja kusalawo olabe engeri nasobola obulwanyisa yasalawo kino kyalina okitta wadde eri embeereze tuli ku Derongi wano nga kyenabakubuulira ekirala kino wano tuyigiriza okuwuga eri abantu bonna oli wa takisi oli wa bodaboda oli makanika oga waayi kaŋŋende olwaleero bankwatemu ng'okkirira wano bulungi nnyo saawa ina security ba tight tuba bulungi na buli kimu bulungi nnyo tugenda mu maaso ex empire abayimbi abo bonna babaana busa bulungi nnyo tujja kuba twongera okusanyuka no bulungi nnyo buli lwakusatu ate tukyali ffenna ku ssaawa eno lwakuba bwetyo bwegenza ate nate naye nga tukyali ffenna kuba dijja agenda kuba tukuba omubali wano katono nnyo n'oluvannyuma tugende kukiddako ebyenywa byonna abaana bala babuuze ebyetaagisa bye twogeddeko byonna wano oli wadde mbo babuuza naffe tuyo tubuuza kye wali etaaze naye nga tuba n'olunaku lwa
wakusatu mwebali nnyo tukyali ffenna okkiriza obagendako ku pulwawo amasaaji byonna bababuulire bibeera bitya abawala bonna mubabuuzaawo gwe mulimu gwe baliko okukubulira essaawa eno tukyali ffenna 君の名が歴史に残る瞬間となるだろう。見守っているぞ。ありがとうございます。ナンバー5の信頼を得るのは至難の技だ。さすが私の弟子だな。あなたの教えのおかげです。そのようだな。それでイエンのことなのですが。イエンのことは任せたはずだ。そうだったな。もちろんです。施設は破壊され、イエンは行方不明です。分かった。イエンは後で対処する。見てほしいものあるので、今送ります。どうやらイエンが目覚めるようです。There's so many things I want to say to you, but unfortunately this journey is one you must walk alone. If I'm not with you now, I just want to say I'm sorry.